sebo Kayima mbitibwa jangu n'omugira asigo mbitibwa ayamba nalinga bakumi babbandi amasama salinga omukulu yangu wakwe sitaba kuyita odduka Kayima jangu mukawenga mumukubirenga Kayima bambi mazira tane we mulina katono bagala bange mugato wa rimba lumubandi lumoroka nenga musettinga baka niwe bevaako tusettinge ebinyanyanyanya sawa ya kugumuka mukubegereza amayeza Kayima sawa Kayima kati sawa muli baserebu banange bamuze ko mbitibwa ebiyitirivu so yagala kumanyire Nasina bakubabuuza ko nyumye nnyo. Thanks to JB. Banange mugamba mutya. Sikwata microphone njikwatira kamaka tata wange kwata microphone. Wenalungi wanazza musango temuyawula mukyala na mwami. Thank you so much for coming to Greater Masaka Fete. Mukategedde luzungu luyitiridde mbablaya. Banange mugamba mutambala musiza nnyo mwebale kujja wa Farida Nakazibwe ku Greater Masaka Fete munansonyi wasigenda kyogera nga bwe mukyogera luzungu lungi nnyo era ndabira ddala nga abaagala okutukomoka omugambo muli bangi nnyo sijja bwewabudde anyirira si bwakola light and number nkwagala nnyo Bruno K mugamba mutambana mwebale kunyirira of course ate singa mwanda bakonga nakatuuka kati ngubyemu era naye ayagala okwekwasa nti Kayima kye tubadde tusuubira si kyoli nyumirwa nnyo kasawo kye akalimu nabatidde babambulira dda makeup wabbe Kayima ekyamazima mukubire Kayima engaleza amaanyi mulimu omuntu akola ekintu ku social media nenga tavumye takoze eki nenga mulina mumukubire engaleza amaanyi Kayima mumukubire engaleza alina kyagamba empeta yavudde UK kale omulangira tukwanjulira omwana ono Kayima abadde nga Saudi Arabia ng'akuba kyeyo jangu tukwanjuleho omulangira kuba byogedde naye mulangira tutegedde nti waali abadde nga Saudi Arabia ng'akuba kyeyo mu luzungu ekibuluumu abadde nga waiter the same time nga waitress yagala abikola omulundi gumu so contract yaweddeko ne bamudeportinga netugamba mulangira bamudeportinze mu bitiibwa kubanga abadde omwana ono abeerako nnyo Kayima era ensi emwagala nnyo tiktokers bonna kuba akola ebintu bye nga tavumye muntu takoze eki ate abalala ne bamulumba ate n'atabalumba nekimumakinga okuba big kyo kirungi naye nga abasajja bonna abawa amagezi olina akantu kewakola Kayima oba baali bakayita abasajja b'e Saudi biki naye abantu bano bozo bakolerayo akantu ku TikTok abakolerayo akantu ku TikTok tokomokamu omugambo just seconds sali wotokomoka omugambo bannyonnyole gwoba wadiba tokomokamuko omugambo wa seconds ekisookera ddala bannange mwebale kunsalako omugambo nze sidipotingibwako omusajja ow'ebbeeyi tadipotingibwa so kakati njagala kuba tokomokera ku mugambo tonze kiravaayo omulangira nkulamusiza nnyo munnange ekitiibwa mu bitiibwa eby'ekitalo ngenda kutandika bwe nti
abatamanyira kukakalukana na dunia n'okuwoza nti enkonomi etutuddemu ensangi zino. Bannange enkonomi etutuddemu ensangi zino. Bannange ensimbi ziibuse luno. Gwe naani? Owange ekutuddemu gwe naani? Nadiba naawe wadiba n'oli yadiba ffenna twadiba olw'olunkulu lwaffe obutagambwako n'obutaviibwako kaffe twabulwatwala ffenna twadiba naye ate byonna tebyagaana songa mu bbaala akabisi katuwasa. Thank you so much, Kayima. Ate muna kyenewunyisiza ate Kayima mwana gwabikula anyeenya okubiri kyokka abambasa abantu mulimba mwabujjeko sakasampiti namukolerangolesa abakubi ba bbandi katono nyo madwati tulina banekino ozo kumulangira Wasajja oba ku lyato saaliyo sinzirawo n'envaayo twali tukuba amazzi agamba kugambira abo bali ku lukalu nze nasomosa obwekitiibwa tulwana abataata kulamusiza Obuganda buladde nze Obuganda bwange buli wano omanye ejjukira nga tukyali mu kyalo okwata ku matuboota n'okwata ne ku nnyindo newebbika ekidiba ale kati ebyennaku zino nakyusaamu kati nkuba si ku tteeko ngwamu bugwi nawuga n'ebyana ebisoomooza bisimanyigako nga bisamba amazzi egatekuka waggulu mu bbanga koza akaana tebapita fana nebalula amazzi nebireeta ate kano tudubbere batumalira ataano ewalwasa nebireeta ate kano tudubbere batumalira ataano netuka wansi eyo abadde omubwafume tumalidde netuka wansi eyo ewalwasa netuka wansi eyo ewaani netuka wansi eyo nga nzibiriza sobolake emikono gy'ebyana agenda owulira nga gimusuuti asibya ddala mundekeraawo tikula sumulula byonna ebyansiba obwedda sinsitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekuumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne Original Benja tobasubwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.